Wangaala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okusaba n'okusiba kukyagendeddera mu maaso okutuusa olunaku olw'Essande. Kale ebyo nga tubitadde ku bbali katugende ku muwala Lamula Kabasinguzi wa myaka 19 yakiddemu muganda we w'emyezi 9 bw'atyo n'amutta. Bw'amaze omutta n'akwata omulambo gwe n'aguteeka mu keesi n'agukweka mu galagi abatuuze gye bafunidde ekikangabwa era nga bino bibadde makindye ku kyalo Kiruddu. Musajja agamba omwana we tumusalira omwana mutamwambye ngombe omulwadde sijjukira kubamu omwana we nina kye nali mukoze. Okusinziira ku batuuze batutegeezezza nti akawungezi k'olunaku olw'ejjo baakamazeeko nga basamba nsiko okusobola okuzuula omwana Fridausi Lahuma Nabukeera eyabuze ku jjajjaawe ne Kizamire. Netugamba katunoonyeeko mu nsiko twatutuse okunoonyako mu nsiko netunoonya ne mumatoyi mwonna ng'omwana takola ki talabika. Netugana ne maama w'omwana netugana naye omwana wa myezi 10 tasobola kubula bw'atyo kitegeeza yaba yamubuzizza muntu waabwe wa mu nnyumba. Omwana si mwana munne muganda wa si muganda we naye mutuuze mbu n'amuleka n'amwana amuteeka mu kikeesi kyokka ne banoonya omwana nga tebamulaba kumbe yamuse waali. Abatuuze batutegeezezza nga bagezezzaako okubuuza ku Lamula kubanga ye yajje omwana ono ku jjajjaawe okugenda okumunaaza yabategeezezza nga bwe yamulese mu buliri nga yeebase. Oli yase muganda we n'amugamba kangende munaaze. Jjajja n'amugamba awo budde bukyali koye kangende munaaze n'amumuggyako n'amutwala ng'agenza omunaaza. Then n'amutwala mu kisenge wensuubira nti bwe yamutidde. Kibi nnyo abantu okuba nti tulina emitima bwe gityo ng'osobola n'okutta omwana atayogera kubanga oba olina ekizibu ku muzadde ate tuula naye muntu mukulu osobola okukola ki ne muteesa ne mwetereeza naye kwegamba bintu bikaabya amaziga. Kino kyawaliriza poliisi okuva ekibuya okujja okunoonya omwana mu nnyumba wabula nga tebamusanzeeyo ng'abatuuze bwe bannyonnyola. Kati nze bwe naze nasinkanya maama w'omwana ng'agenda ekibuye ne tugenda ekibuye ne tulipootinga. Bwe twamaze okulipootinga ne kyetagisa okujja okukola survey wano waka okulaba nakiki ekiriwo kubanga twali tubanyonnyola abantu abaliwo bangi wabeerawo jjajjaawe wabeerawo baganda bwe wabeerawo abaana bangi nga mu butuufu ne bwabeera gwe nga tosobola kiwulira. Ye maama w'omugenzi Kasoga Lydia atunnyonnyodde engeri gye yakomyewo n'atandika okunoonya omwana we wabula nga Lamula eyamusenga yeebalama ensonga zino. Ndengera maloma mangu mutali musula muleka nengamba yebasaika nejjajja wesigenda bakola kibataataganya nefuluma nengenda nekola tinadde ninokola naganza okudda gwe nate nsuubira mbu yebase naye bazukuserenga emama muzzukulu wo omulesewa omuleseyo buli kuyeze sinakwebako naye nenja nenzukusona ngalwamu mimalwa nagamba ali mu kisenge nakulembera genda kitanda netukebera omwana taliiwo netugenda nekogenda ngende wakyaba buli kimu nekikuma ali mumenya. Abatuuze enjege eno bagitadde ku bazadde abatagala kuwabula abaana baabwe bazaala nga kino kye kivuddeko ne Lamula okutta muto we. Ekikolwa tukivumirira nnyo kubanga mwana muwala ate mwana badde awezza emyaka 19 yasse mwana munne naye n'atuuka okubeera ng'alumya maama we kuba gwe yatidde omwana maama we muto. Omwana wa muganda we ate yassa omwana we. It really hurts. Ssentebe w'ekitundu kino Kyeswa Fred agamba nti singa si poliisi Lamula yabadde yeeremye dda okubalaga wa omulambo we yagutadde. Twasitukiddewo ne tujja tucekinga ne tubuuzaabuuza naye twasanzeewo abamukulu we n'atugamba nti yamugye ku jjajjaawe amutwala amukoleki amunaazi. Kuva essaawa eyo amunoonya omwana twamunoonyeza olunaku lw'eggulo abantu baatuyambye nnyo bakasa bonna beenyigiddemu mu kunoonya omwana paka ssaawa nnyezi ekyo n'atubulwa. Wabula ssentebe asanze akaseera akazibu okumatiza taata w'omwana ono agaanidde mu mmotoka nga ayagala omwana we nga mulamu so si mulambo. Okutuga mutowe kubanga aba mutowe baba walidde waba mukazi wo yazaala omwana ono yessa omwana ono omwana ye mukulu wano awaka yazaala omwana ono atugumudde. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luka Wesigire akakasizza ettemu kyokka n'asaba abakyala okubeera abeegendereza ng'ow'amayuga ayita ku lutindo eri abantu bebalekera abaana baabwe. Maama omwana bwe yakomyewo ewaka n'anoonya omwana nga tamulaba kwe kuggulawo n'omusango ku poliisi nti omwana we yabadde awambiddwa. Mu kunoonya ate omwana baamuzudde mu suitcase
ewakaawo wennyini ng'omukyalo ono alumiriza okuba nti yabadde yeebase n'amwebakira kyekyamuviiriddeko okuba nti afa mu kutyokungi n'akweka omulambo mu suitcase. So essaawa zino omulambo gwakutwalibwa mu ggwanika, poliisi ejja bba ekolagana n'abakugu okuzuula ekituufu ekyaviiriddeko omwana ono okufa. Byasale Hakim ne Ola Gabdiel, Swahili TV, Omunnyo.